Neyaziza nnyo mwami Charles James Sekubuge, Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Salt TV. Mwami Sekubuge nga sinabagenda kumulamwa katono geno eno okugerako olunaku olwaleero akawungeza ak'eggulo mu bitundu bino eby'ekyungu baguddemu ecukwe. Omuvubuka bwe yavudde mu maka gaabwe ate n'agenda ewa neyiba gye yeetugidde eno ne bamusanze ng'alengejja. Wabula ekyewuunyisa wadde poliisi yabadde ezze okugyawo omulambo, nnyina w'omwana gye yabadde yagambye poliisi tegeeza n'ekwata ku mulambo okutuusa ng'atuuse okulaba okuviirako ki ekyasse omwana we. Naye tukitegeddeko nti poliisi yamaze etwala omulambo era nga kitegeezebwa nti agenda kuziikibwa olunaku olwaleero. So bwe butyo byabadde olunaku olw'eggulo, naye ate tugenda okwogerako olunaku olwaleero ndi wano mu kitundu eky'ekyungu. Ono wenyimiridde emyezi kati ebiri eggaali y'omukka batandika omulimu gw'okulongoosa ekkubo lino, naye mu kulongoosa basalako ekitundu siringi 10 okuva ku kyalo ekimu okudda mu kyalo ekirala kubanga tebakyasobola kuyita. Era wano wenyimiridde otunuulira emabega wange mwami Sekubuge katono nnyo, abantu abo bali mu kukola ku ssente nti bw'obanga ova eri ekyungu ng'odda ensuube oyina kusasula ssente, era bw'otunuulira awo nti waliwo abaana beenogera ku ssente basasula booda zino kubanga tezisobola kuyita. Ate emmotoka ezireeta abaana b'amasomero nazo zikoma wano ne balyoka nabo babasaza busaza. Ndi wamu ku bakulembeze n'abamu ku bagoba bodaboda batubuulidde kusoomozebwa ki kwe basanze emyezi ebiri bw'ogenda bw'oti 10 okudda 10 kati bukiminizi nti bw'ogenda emirundi 5 ze 15. Mukama wange ndi ne kansala Ronald Kawooya atwala ekitundu kino. Kansala oli butereevu ku Salt TV, ogenda kutubuulirako mukoseddwa mutya mu nteekateeka eno tusembireko ku wano kansala. Yes. Abalabi baffe aba Salt TV n'abawuliriza baffe aba Salt Radio mbalamusizaako nti mwasuze mutya. Erinnya lyange yenze Kawooya Ronald nga nze kansala akiikirira ekitundu kino ku lukiiko lwa Mukono Central Division. Tulina okusoomoozebwa kunene nnyo, twafuna essanyu lingi nga batukoledde leero eno, naye ate mu ssanyu eringi tulabikanga ate kati tufunyeemu okubonaabo. Kuziba abamu batunula n'ewaka olw'ensonga nti abantu wano we wamu ku bitundu ebyasooka okukolebwa, naye ekyennyamiza nti bw'otunulanga ennamumira awaasembayo okukolebwa wo walaga nti basooka ne bakolako ekitundu ne bakyusa leerwe ne bamala ne bazzaawo w'emmotoka zitambula. Naye awantu wano olunaku wayisa emmotoka esukka mu 300, wayisa booda, naye ekiri wano kyakusasula busasuzi ssente, olina kujja n'osasula n'olyoka oyitawo. Awantu wano okuba bye bakolawo twasuubira nti kijja kutwala wakiri wiiki nga 2 okubanga wakoleddwa, naye awantu wano bw'otunuulira ekitundu ky'ekyungu nti amaduuka agalimu ebintu byonna bizinesi ezirimu olaba nga zizza emabega olw'ensonga nti omusuubuzi asuubula Mukono ng'alina kuleeta bintu kyungu ate alina kuddamu ayita ennamumira alyoka ajje ekyungu aleete ebintu. Transport yakubisibwamu emirundi 3 okusobola okuba ng'atuusa ebintu waakolera. Kansala katono nnyo, omulabi waffe wa Salt TV ayinza obutategeera okusasula kuno kwajja kutya? Okusasula kuno kwajja nti bo abaleerwe bano abakozi baagaana okuyisaawo ekintu kyonna wano. Kakati mu butayisaawo kintu kyonna waliwo guleeda eyali wano. Guleeda bwe yayitawo nekoona ku kaseminti ako ne kamogoka, ndowooza ate obuzibu ne babujja ku guleeda yali ya kampuni ate ne babuzza ku bantu. Ne kibeera nga kalife twafunamu kubonaabona abaana abagenda ku masomero, emmotoka zipaakinga sayidi eri ne batambuza bigere ne bagenda ne babanona. Abantu abagenda okusaba balina kutwala bbanga ddene okubanga asobola okugenda gy'agenda okusabira. Ekyo nno kituletedde okwennyamira kungi. Awo nno wensabira minisita w'ebyenguudo Jeno Katumba Wamala ne minisita wa local government omwami Rafairo Magezi olw'ensonga nti abantu beno bawa omusolo, kati bwe babeeramu okubonaabona bwe kuti kiba kitukola bubi era kituyisiza ddala bubi. Yes. Katono nnyo SPD nga tumaliriza, naye tugenda okukola emboozi eno yonna mu bujjuvu bwayo. Kanjogerako namu ku bagoba ba bodaboda batubuulire okusoomoza ki kwe basanga mukulu self-made. Jangu twogere katono
then utubulire musasula sente mmeka lwaki muzisasula musanze mutyo okusomozebwa okutambuza abatuuze. Yes, amanya n'eddoboozi gwali ku Soroti TV nze birimye self made nga nva mu Kingstown Football Academy Mukono ate nga ndi mugoba wa boda mu ngeri emu oba endala. Naye nze wano mpitawo nga nona abaana bange abagenda ku academy okutraininga n'abagenda ku masomero. Naye obuzibu obuliwo buli muntu omuzadde muba mwateesa 2,000 omujja ekyungu omutwala ku ssomero lya Kanani w'asomera. Naye ate bw'otuuka wano waliwo abavubuka ndowooza ali ku Soroti TV obalaba. Akusaba nusu 10 ogisomosa ogiteeka wali ogende ekyungo gyeyo abaana ate bw'okomawo era n'akusaba 10,000 olwedde gwoba okoledde bwereere. Kitegeeza omuzadde alina okukubisaamu emirundi abe ng'akuwa 4,000 okusobola omunonerayo omwana omutwala ku ssomero. Kati twali tusaba nti balongooseewo wano nga bwe balongoosezza Ennamira bayiyeewo akaseminti ne watereera bwe babadde bakola Ennamira basoose ne bakola across ne batuteerawo we tuyita eri bwe tuti n'emmotoka we zikuloosingira. Naye wano baagaana wano ne bagamba nti singa bali bataddewo nti singa bageza ne bakusanga n'okusanga okusitula obusituzeyo piki guba musanga era piki yo bagikwata bagitwala. Waliwo ne piki ze bakwatako ne batwala. So gwali ku Soroti TV tukubira gavumenti omulanga oluguudo balukolera abantu naye ate baleme kututulugunya kisuse batulongooserezeewo tusobole okutambuza abaana baffe abagenda ku academy abagenda ku masomero entambula erongooke. Eno gaali yamuke ina byetambuza n'abantu abalala naye abantu abasinga obungi bonna batambula nga bakozesa luno. Okay, kansala mu kigambo kimu bibiri tubuulire kusaba kikwe musaba ku mbeera eno okulaba nti ebyalo bibiri byasalirwako temukyasobola kusomoka. Sache Mariam ly'erinnya lyange, kansala omukyala wa Mukono Central Division. Eddoboozi lyange ndituusa eri gavumenti evunaanyizibwa ku Uganda Railways ebeereko n'ekyokola mu bwangu ddala nnyo kubanga okunyigirizibwa kungi. Ntunuulira abakyala bange nga beetikka abaana okubasaza railway n'ebyentambula byagootana nnyo. So tusaba bakikoleko mu bwangu ddala ng'embeera tennasajjuka. Ly'eddoboozi lyange. SPD ne Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Soroti TV tugenda kwongera okulaba ku mbeera eno, tugenda kwongerako n'abasuubuzi abawangaalira mu kitundu kino abagoba boda n'abatuuze batubulire engeri gye banyigirizibwamu. Kankomewo mu studio ate tugende mu bitundu ebirala. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.